Embeera eriwo yakutiisibwa era nga bw'omanyi baddidde muganda waffe yayimba akayimba ke nga byayimba birala bo ne bakateekamu endowooza bo gye baali basuubira nti yeeyaabwe. Kyendabye endowooza buli linnya ne bw'oba sebo wayimba ku Eva ajja kuvaayo agambe lwaki wannyimbako. Naye nze ndowooza tulina kuba wamu nga bwe tuli bwe tuti bantu kwataganire wamu. Abasajja bano baddidde ensonga enkulu eziruma eggwanga bali nafuyizo dituusa ku busonga obutini bwogambye. Kati owooza atya omusajja yayimba akayimba mu Nantaba. Kati Nantaba ali omu mu ggwanga. Ye bannaye vidiyo yateekamu kifaananyi kyani ky'oyinza okugamba nti kiikino. N'olwekyo tusaba bannayuganda yonna gye bali babeere bagumu bongere okuguma n'abayimbi. Mu kino gye mulowooza mbu kya Kiweewa buli gy'oli kijja. Kiweewa avumyani mu luyimba luno. Ayogedde ku nsonga ki? Tayogedde ku Mwai Museveni, tayogedde kwani ne bamukutte musajja watwali kireka kati ali mu kubonaabona. N'olwekyo abayimbi tumanye nti omusango ogwazzibwa gulabika gwa naggomola. Munywere. Kyomanyi muganda waffe Kiweewa agenda kuvaayo, tulina bakansu babiri ne dokitaali ne yeegasseeko ku balooya. Si bwe kiri baba? Ogwo omusango gwa Kiweewa. Nze ngendo guoza era tetugeetwaga mu looya yenna. Njagala tukwate line ku line nga bwe tuziba nnyonnyola. Ogwo omusango gwa Kiweewa. Nze looya. Era njagala bategeeza bwe baba bamanyi nti bagenda tutiisa. Tuli bamalirivu tetunnaba kutandika. Nga batidde mangu nga tetunnaba nakuta albums. Just tubale tusinyako businya. Nze looya wa Kiweewa Kiyaga. Ate bya Kiweewa byetaaga mu looya bya Kiweewe. Ebyo ebyekiweewe nabyo bitulema okuwooza. Ensonga ez'amataka tuzireete mu balooya ne zino ensonga ez'obutumba tutu ozobumba byaki? Kaakati gwe bw'owulira oluyimba mbuki? Ffe tulina okuba nga tuwaabira gavumenti butakola masomero, tulina okuba nga tusaayo ne tuwaabira gavumenti butakola malwaliro, tulina okuba nga tuwaabira gavumenti kubba ssente z'eggwanga, tulina okuba nga tuwaabira gavumenti butafa ku bantu. Ate kati otuleetera nsonga za Kiweewa ng'ogambe sola ziwoza naawe ezo. Wali oyimbyeyo oluyimba luno lukuleetera ebirungi oba obuzibu? Ate ebirungi babikwatako bo baagala munnaye tubawaane buwaanyi. Tetujja bbawaana tubawaanye nnyo tukooye temusaana kuwaanibwa. Aye naye kirala Kiweewa kye yayimbako tekitegeeza nti no buli linnya lye tunaayimbako libeera likwatagana na ku byabufuzi. Okitegeera omuntu olina layiti okuwandiika ekintu kyonna kuba ffe tuli ba message tulina ogituusa mu bantu. Okitegeera ekyokulala tumulimu Museveni nti oba yayimbye Museveni tumuli mu kifaananyi kya Nantaba gwagamba yayimba ebintu bye bya mwenge guli musajja mutamivu bamuleka ayina ebizibu bye omutamivu yayimba omwenge gugutabye. Era umuulira nti Nantaba omwenge gutabye gujja kutta abantu. Yateekawo ekintu kye nga tayitoyo ebintu tubiyiya mu kugira n'oteekawo ekintu kye ekirala mu kuyimba n'okiwandiika bulala naye nga otegeeza kino baali ku mwenge gwabwe nti ojja kutta abaana baffe omwenge guyitiridde. Nze bannange ekyengezaako bagamba President agenda. I'm calling upon bayimbi mwenna ba artists mwenna bino ebiteekateeka bye byatuteddeko Smile Regulations bitandise okuluma. Nga Dr. Hilderman bwagamba nti bano abasajja batidde. Nziramu mbagamba nti bwe tuba tulina omusango gwe tuziza munayiwe kwekwekera mutugambe nti abayimbi mmwe ba artists mmwe mwakoze kino na kino. Bantu mmwe mbabuulire zino regulations ze baalese bwe tutuule waffe buli omu n'atula n'asirika. This is the time. Kati bitandise okuluma. Mukyamazima Constitution ya 1995 etuweddembe expressinga freely ojja kinyonnyola mu kuba wasoma ngamba wanye bannange regulations ze balese zitandise okuluma bayimbi mmwe musituke muve mu comfort zone. Let us stand up and fight for what belongs to us. Honestly public webeera bagwala ba TV sawa zino inankugamba kubuuza Kiweewa akoze eki. Everyone is listening to that song. Nantaba. Who is Nantaba? Batujukiza embeera za Idi Amin. Weyawangangusa Byron Kawadwa batte Byron Kawadwa olwokuba akoze omuzannyo olimba lwa Wankoko yeno alowooza nti luyinza okuba lumukosa. Abasajja ba Sebadduka ne babawangangusa ne bagenda e Nairobi. Olwokuba yalowooza nti kyayimbye kiyinza okuba tekikkiriziganya ne bye tukola mu ggwanga. Kati batandise okuteebeeza kati Kiweewa yayimbye eki. Kati abasajja bano nze mulindowooza ffe nga bwe tukozesa eddoboozi ly'okuyimba eryaffe liyita mu ndongo n'abalala we boogera ku biruma ensi eno oba ebiruma abantu ba bulijjo naffe we tulina obbikwata tubigattegatte tubiyimbe ensi esobole okumanya nti abantu bali bubi naye we tunaabaayo ng'abayimbi tuli eyo twebase bwebasi tuzikuke abayimbi muveeyo
oba tweyiwawo oba wa oba batutta batutte bantu bangi babikukusa batya kanso warukaga soko je kanso warukaga loya wa kanso warukaga jango ekintu ekyenjawulo ekiriwo abantu bangi baladde basirise kanso warukaga teri yamanyi jango yo ndi mumalirivu nnyo ndi mubi nnyo nja kufa n'omuntu akwata ku taata wange ebyo Nantaba byagambye ejjo mu taata wange ayogere naye taata wange tayina muntu gwagenda kwogera naye teyeetaaga Nantaba nabadde waawo nga bagamba akole statement bamukubire omuntu ayagala okuzanya n'ensi eno nja kufaagana naye nja kufaagana n'omuntu akalinga ne taata wange era nze Nantaba njagala aveeyo atunuulire ambulire taata wange amwagaza ati Nantaba kane mukabujinga atuwaabire kuba bagamba linnya balina batumanyira bumanyizi kanjogereko eri eggwanga kino nkirabanga gavumenti egezaako okutiisatiisa abayimbi okubajja ku mulamwa tuve ku reality tutandike okwogera gavumenti byeyagala okuwulira tetujja kukisobola n'olunaku n'olumu ekisooka nze sisomangako mateeka siri munnamateeka ndi musajja muyimbi ono ye looya honorable agenda ate abebawokota bafunye looya ng'ate MP nze guno omusango nsobola n'okuguwoza nange nsobola bulungi nnyo okuguwoza nga tetufunye na looya yonna kiweewa okubeera nti nno ayimbye nti Nantaba kiweewa okugamba nti Nantaba n'atateekako linnya ddala lyonna n'atakola vidiyo ng'erimu Nantaba eyo photographic interpretation yagikoledde abakulu yabawadde enfu ne bw'abanga yagikoze naye temuliimu linnya nti Nantaba erinnya ddala yani situlimanyi kakati temuli linnya yani era kanso walukaga ye Nantaba ani twagala mangu nnyo gavumenti ebintu bino tabiri mpuliriza omwogezi wa poliisi ku mawulire ag'essaawa 3 ku makya Enanga n'agamba nti Nantaba ye complainant tugenda kukyusiza Nantaba emmundu Nantaba nze Mathias Walukaga olabika tomanyi ompulira ku leediyo kano akaale nze dduka ekibabu kano akaleero olabika ontegeera kasiki ogenda kuntegeera embaga yangu amangu okuyidrowing omusango guno gwawabidde kiweewa ate omuliyirire siri mu kutiisatiisa tosobola kweyita Nantaba wekka nze nkoze n'ekiweewa okuva 26 twakola ekibiina kiyitibwa Vision Production kiweewa abadde musajja atwabira mu byakunywa mwenge tayomba talwana na muntu tayogerangako byabufuzi mbadde nyimba z'ebyobufuzi nangamba neggwe gwe ebyobufuzi wabitegeera otya nga ze nyimbe ziri political kanange mujja munonereda akwa nina ennyimba 19 ez'ebyobufuzi nga mufuuza ennyumba ya kiweewa mbuno mulimu emuntu kiweewa amanyira akasaale yadde okakuba musajja wattu